Kasuku muyina Masaawo ng'awa ensonga lwaki ku mukolo gwa Carol Nantongo tebaakubye luyimba lwa Lydia Jasmine wamu ne Rema Namakula. Bannange ogenda kubanga nawe obyewulirirako Masaawo. Abantu banyiivu olw'ekikolwa ekyakoleddwa taata wa Chosen Becky ku mukolo gw'omwana we Chosen Becky, nabyo ogenda kubanga wamma obyerabirako mu Masaawo. Omukyala Kasuku bamuwadde amagezi nti mukwano tageza n'anoba n'ava ewa Kasuku olw'abano abayimbi abaagala okumujja ku mulamwa atuule mu maka akuze abaana be. Mugamba mutya, mwasibye mutya? Kansubire nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe. Mbasaba vidiyo n'omugimpe like era n'ensaba gwe wenna ate naba kusubscribinga wano ku Suvie News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell limesubwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Suvie News Extra. Nnyo okusabirako mu mwenna abalwadde abakosefu nti nsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Suvi Airport Pickup and Transport Service nze kennyini badiyale nga tukola ku by'ensambula. So gwe wenna alina abaana oyagala batwala ku tour oba gwe kennyini oyagala gendako out, oyagala genda ku beach, oyagala genda ku mikolo, oyagala genda luddawa, ebyo ebintu tubikolerako ddala. Nawe kennyini ayagala okuva ebweru nkusobola okukima ku kisaawe, nawe gwe ayagala ogenda ku kisaawe nkubirako ku nnamba zange z'essimu weeziri awo. Munange sigenda kulwisa nkutandise ne Kasuku ono nno ng'asala ekigambo ku mukolo gwa Carol Nantongo mbu bagambye DJ tageza naku oluyimba lwa Rema Namakula yadde n'olumu oba olwa Lydia Jasmine mbu singa walaze empaka n'azikuba baba tebagenda muddiza balance yenna asigadde. Ojjukira Lydia Jasmine ayina akakuku ne Carol Nantongo era ne ku mukolo teyabaddeyo ng'abaddeyo abayimbi bangi abayinjawulo biki naye mukwano bo olutalo oba okunyiga kwa batugambye badijje babagambye ne bakuba ku luyimba lwa Jasmine oba Rema balance tebakwatako buzibu ki badijje babagambye kasita bakuba ku luyimba one of those two oba lwa Rema oba lwa Lydia Jasmine webale nnyo tebagenda kukwata ku balance. Eno wano wensinzira okutegeeza ajaluuna bw'obanga omukolo wagubaddeko kyewansuubiza endagaano yaffe ogivuddeko. Yaŋŋamba mmeeya gwe kolera abantu ku mukolo Cardwell. Bino bigambo byali biva mu kamwa ka ajaluuna ku H&M. Waŋŋamba yakusanga nga mukambwe. Bw'atyo Kasuku munnange bw'alabikiddwako ng'ate atema ekigambo ekinene ku Lydia Jasmine Rema Namakula. Omanyi mebagakaawo twali tulina endowooza Kenzo katanaba kutulaga Honorable Nyamutoro waliwo embiranye ku Lydia Jasmine ne Carol Nantongo nga tumanyi nti nno bano bombi baagala Eddie Kenzo era nga tugamba nti Lydia Jasmine ye yavirwako Rema Namakula okunoba, kumbe ng'ebintu siwe byali. Kakati munange Lydia Jasmine ne Carol Nantongo nga yemanyi empaana z'abakazi ne beewalanira ddala na guno gwaka ne ku mukolo teyalabiseeko. Munange bwe nkuzaako wano ewa Rema Namakula wamu ne Chosen Becky abantu bo baatudde ne bafuna okusalawo ne bagamba nti omusajja yenna gyebuva ne gyebukoma buli omukazi wange ogambaga nti bambi ssebo kyala ewaffe genda mbakadde bangombu ne oba toyina ssente mukwano zeewole, naye kitali ekyo omukazi agenda kusuulawo agende n'oyo amuwuliriza agenda omuwa essanyu ku ekyo kyawulira obulamu bwe kibuyayaanira. Sigenda kulisa akatambi kalina mu maaso wano. Ekituufu bwe ntunuulira couples n'ebbiri nzikiriza nti abasajja ffenna tulina kye tutannayiga. Mwana wa maama omukyala yenna bw'avangayo n'akugamba nti tugende mu bazadde onnyanjule mu lwatu ne bw'obanga tolina ssente funa omuntu akuwola. Abakyala bano oluusi tubanenya naye tebabeera benzi. Omuntu abeerako awo ku mutima ng'awulira alina ky'ayagala ate ng'ayagala ave mu bazadde be officially, si bino ebyakawundo kakuba eddirisa. Ate abeera takubanja mukolo munene wabula aba ayagala ekyalo kitegeere nti muwala wa gundi yatwalibwa era mu butongole era gundi yamuyinako obuyinza, era aba ayagala amanye nti osobola okwerekereza byonna ogende n'ekyo kyawulira kyayagala ku mutima. Tunaakijjukira nti Rema bwe yavaayo ku makya n'ava mu maka g'omuyimbi Eddie Kenzo era n'ayanjula mu butongole paka nakati tetunnawulira nti obufumbo buyuuga. Ekya Chosen Becky kyakabaawo naye nzikiriza nti agenda kusetolinga kuba ye ng'omuntu kino kyabadde kyawulira kyayagala mu bulamu. Abasajja ndowooza batandise okuzibuka amaaso. Omanyi Rema Namakula yasooka n'akikola
ne bagamba bannange ate abakazi kiki kati yo ne Chosen Becky naye era tubali awo nga naye akola okusalawo okutuufu ogera n'omuntu akubalamu valiyu omuntu akuwuliriza ffe abakazi tubeerako n'ebintu bye twagala wemba njagala mukolo yes njagala mukolo okitegeera nange embeere wuwo nga mmanyi nti yes abewa bazadde bange saabasala naye omusajja amala okuzaalamu abaana 5-6 n'amaana akugoba so Chosen Becky nti yakoze okusalawo okutuufu kakati no wabadde waliwo ekibuuzibuuzi ekitambula ku taata wa Chosen Becky mbu yalabibwako ng'asimba emmere mu layini teyakoma ku ekyo mbu we yali ayingira okugenda ku mukolo gw'omwana we baamala mufuukuuza yenna mu nkwawa mu kiwunonnawonna ne bamuwaaza era abantu baali tebaasanyukidde naye munnange oli awo ddiyo ne bagamba nti era omwana waafuna ssente by'alina okukola butaata w'obeera omwavu baba bakulabanga ekitalina mugaso bannange abantu abaali ku mukulu bavuddeyo ne bannyonnyola ensonga nga we yali naye nga sookulaba akatambi kano ono ye agamba Chosen Becky ekintu kye wakola ku taatawo tekyali kirungi naye nga abaaliyo bo bagamba byonna bye mulowooza si bituufu ssente n'enjawulo y'okuba nti tolina ssente yatuuse ku mulyango bw'ati abamu sitole temwagitegedde yatuuse ku mulyango naye mbutuufu taata Chosen Becky ozze ku mukolo gw'omwana wo ojjidde mu bantu abalala nga azze okwatendinga omukolo how do you expect to treat you kwasa kyo teyamugaddako wali ebbali tusooke tukwaze bwamukwata eno bakwata mu nkwawa nga gwe taata naye ne bwe mba mwavu nze ondaba akajjanja ke nnina nkuba enduulu taata wa Chosen Becky yakubidde Chosen Becky muwala ndi ku mulyango wano ko Chosen Becky taata lindako bankole make up wait ko a bit dako wali ebbali kyova laba it is very important mukole ssente mutuuke omuzadde omugagga tamanyiirwa oli muzadde ojjidde mu mmotoka ya bbeeyi nga bakuzizaawo era eyo ntata wa Chosen Becky you recognized from far naye ojjidde mu bbaasi y'akayole yavudde ku kyalo ewava muwa kwegamba omukolo gwa Chosen Becky gwabadde mugadde ndoza newaka nga bamuswaza kati awo taata n'amulagira ddala nti kola ssente nze saakisanyukidde si kirungi omuzadde alina okuweebwa priority yandibadde yatuuse dda ku mukolo nga gyali ne mu nnyumba eri ali mu masanaali bamuwaddeko kakoko wa bannanga abaana bwe bagaggawala beerabira abazadde abamu byebyo nno we tuli naye nga kino ekyokusimba mbw afune ekyokulya bannange baali bayawudde Chef Godwin yennyini yavuddeyo n'abikakasa n'agamba nti ebyo bye mwogera badde yali mulimba lwakuba oli yakwata katambike kufuna byayisaawo naye nga mbu byonna bye mulaba ebibadde ku taata wa Chosen Becky Sovi Airport Pick Up era nga tutambuliza ddala abantu okubajja ku kisaawe n'okubatwala ku kisaawe tulina badriver abalungi ate nga tulina ne free wifi so gwe wenna mukwano gwange okwewala abafere okugwa mu babbi kola kintu kimu kubira Sovi Airport Pick Up ate osobola okutambula obulungi era n'ebintu byo osobola okubituusa ewammwe wamma nga tewali kibbiddwako tukubireko ku namba z'essimu eziri awo WhatsApp n'okuba direct call tugenda kubanga ate ensonga ezo tuzikolerako ddala oba oyagala muzaddewo oba baanawo oba ssengaawo jjajjaawo akusurprising oyagala kusurprisingire ku kisaawe ebyo byonna mukwano wano Sovi Airport Pick Up tubikolerako ddala mukwano okujjukiza weewala abafere kolagana na Sovi Airport Pick Up ate nga bbeeyi yanseko buseko kati simanyi gwe wena atannaba ku bookinga Sovi Airport Pick Up omukama bankubire tutambule bulungi munange bwe tweyongerayo ne mukyala Kasuku omanyi bagamba enswera ekwagala yekugwa kubbwa ennaku zino waliwo akavidiyo akabadde katambula nga Kasuku azina ne Azayo munange tekyakoma ku ebyo Kasuku navayo n'agamba nti omukyala ewako oluvannyuma lw'okulaba akatambi ako yamugoba era yasula mu mmotoka kati olunaku olw'ejjo Kasuku yavuddeyo n'atugamba nti n'engoye munnange yazijjiddeyo ddala bw'ofunze yanobye omukazi yamugobye kati bo nga bo abamu kubalozezza ko obwa single mother wamu n'obwa nakyeyombekedde oba nkiyite bwe nti omunaye bavuddeyo ne balabula mukyala Kasuku ne bamugamba nti nnyabo oba ng'obadde oli mu pulani ezinoba tuula ebwere ekiriyo kikambwe kiri kinyiga nti ekisooka omusajja wo akwagala ate ategeera ate n'ekyala manya omulimu gwakola nti omulimu gwe byebyo ebintu byatambuliramu sikumanyi tomanyi nze single mother mukwano nkubuulire abo abakyala bonna abagamba nti beegomba bbawo tebalimba tebasaaga
era wagezaako n'abasaba bamuwa. Nkiddemu amagezi gazze. Abakyala abeeyogereza ku bbaawo tebasaaga. Era n'amala abeera sirias bamuwa mu wholesome. Tolowooza mbu bali kusaaga nedda. Naye kuku aba yakulondayo mu bakyala bonna. N'akuteeka mu maka. Tolowooza mbu bonna abakugamba ebigambo wabanga byayogera bituufu leero yanyiize leero yakujje ku kyemisana leero yakoze eki. Sweetheart darling baby girl nkubuulire. Abantu bonna beegomba obeere nga bo. Omusajja wo wabanga akutegeera mu nnyumba. Omulimu gwaliko tegukujja ku musajja. Wamulaba tomulabye leero ozadde abaana. Tova ku baana bo. Abantu abakugamba era bino bonna abo basunzi n'abamu oyinza okustudy singa omuliriza ebiri mu maka gaabwe bayinza okubanga amaka gaabwe bali bubi nnyo. Ate ffe abakyala tulinga bimuli. Era wova wakuku leero ajja kufuna omulala muzeewo. Omusajja wo tuwulira mugagga biki ayina bino. Abantu bamwegombako ebyo. Ne mwenyini amanyi obbagamba nze nakulira mu Kampala biki. Abantu bamwegombako ebyo. Kati gwe mukazi wattu ozadde abaana bo waka wamu. Ate onyiige mboleka abaana bo olw'abano bano abaagala okutewaanyiza obufumbo bwo. Gwe amaaso go gatunulire musajja wo yekka bw'ati. If it means blocking biki buli akuweereza videos byakola gwe blocking obeere mukyala wa waka. Cooperate. Mama abakazi bangi ate abasajja batono. Oyo omusajja kuba nti ayogera biki n'ayasamu oluusi. Naye gwe oli ku future, oli mu future bw'oti. Abantu gye beegomba okubeeramu. Nze nkubuulidde. Ate nze njogera ebintu byange wano ne muvuma ebinyindo ne muvuma ebimwa. Mwana wa maama single life eruma. Single life emenya. Wejjusa. Oyinza okuva ku oyo omusajja n'otaddamu kufuna level y'oyo omusajja oyo gula. Eno gye tulibika biralamu maama biralamu. Omusajja onagenda ewaka n'akwanjula n'akuteeka mu maka. Ne bamwogerera biki simanyi bagamba oyogera wakabina biki naye nga yagamba nze akabina nkalaba. Wabanga byayasama tobyagala gwe mu blocking buli akuweereza video y'omulimu gwe blocking gwe beera mu maka beera mukazi mufumbo. Don't follow him. Abagamba era wafumbirwa kyekyo era wafumbirwa kye bakwegomba. Omunnayuganda mulabe edduka era wonna avaayo biki omusajja wo mwayagala n'aba gwe naye wulira kigambo kiva mu musajja wo mu kamwa nga muli mu kitanda ng'omuli mu kifuba eby'abalala bino ebyawabweru gwe naawe tandika obbagamba nti guli mulimu akola nkubulidde ffeno bitumenya twejjusa abamu tetwalina obye twejjusa abaatuwagawaganga baatulekaawo maama nze eno biralamu oleka abaana bo maama webibanga bituufu byagamba nti wamusibidde wabweru. Sweetheart biveeko gwe making sure nti buli kavidiyo kebakuweereza blocking embwezo beera ku baana bo fumba. Oyo omusajja gwe tuwulira nti mugagga olimu osuubi nti waliwo omukyala tamwegomba muzanya n'okuzanya oyo kavubuka akyamukozesa ajja kutuuka ekiseera akuulinge. Nga nkubuulira abasajja batuuka ekiseera ne bakuulinga oba abaavu beepanka kati oyo ate naye watuuka omufumbirwa era ng'omanyi nti mwasamu obirabye leero. Maama nnyabo kantuyane nno nga mbuulirira omukyala eno biralamu single life biralamu nkubuulidde. Ku 10 basatu abatuuka eno basucceeding abasigaddewo bonna badda ku busabbuuni badda mu kwagala abasajja b'abannaabwe balala badda mu bwa prostitution eno biralamu. Maama
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.